Olaba ebintu by'amaka gano obivangamu n'oleka abaagalana ne beesootenga. Okusookera ddala siwagira mwami kuba mukyala, sikiwagira era nkivomerera. Naye ng'ate ensonga z'obufumbo mukwano zivangamu. Nwannyina omwami wange enkya mukwano gwange nga gwe yabadde ngamba nti mubi ate gwe tulabisa nti totwagaliza. Okitegeera obufumbo bwe butyo naye ng'ate nvumirira ekyokukuba tokuba mukyala, mutuule mwogere, tufuna tuli bantu, mutuule mwogere mu ensonga muzisootinge naye ng'ate ebyabafumbo tobiyingirira nnyo. Balwana leero in fact bamala essaawa ng'emu baba kwekuba ssaawa emu, the next minute bali mu kisenge. Darling, ndabika nga alwana dia. Choka baby wanje nkola eki kanno kambabuulire. Nze okula kwange nali simanyi nti ndifuuka Rema ono, naye nga nze kyensabirira ng'egisaakula nti nina family mulimu maama ne taata. Nze kyensabirira mberekawo mu family, taata waali, maama waali, ng'olonze wendi maama, abaana we bali tubatuteko out biki. Kati mbe mulaba nti nekubidde nnyo mufumbo, naye nze am living my dream yange kulaba nti maama waali, taata waali, bali basanyufu, nze kyekyo kuba saakikuliramu saakifuna. Naye nga nze ekirooto kyange is to have a perfect family. Yes, nebaza Katonda yanfuula Rema, naye nze okukula kwange kwonna nayagalanga nnyo okulaba family eyo eri ewamu nga nze maama, taata ali wali ndabirira abaana kuba saakifuna nze. I didn't get to see my dad. Simanyi na bwafaanana naye ojja nongamba gwe taata wange, ngamba wangi taata nsanyisa okulaba kuba saamulabako. Nakitegeera kamama wange n'abeera nnyo musingo life naabonabona. Kati nze nenkulanga njagala ndabeko taata ali wano, maama ali wano, abaana bazannya nga kyenjagala okukola. So mulaba neekubidde mu bufumbo muwondeeke munnange, nze kyekirooto kyange munnange kimpa essanyu. Ate munnaye bwe nfa nadda buno obulamu bwa Rema nye kyayagala okukola. Nja kufaano nga sikoze ekirooto kyange ekyokubeera nti ndaba family entereevu. That's what I want. Bino byekuba omuyimbi nyimba naye bigenda kukyanga siri muyimbi, okitegeera. Naye I have a supportive family behind me, I have a loving family. That's all that matters to me, by the way. Nze mbabuulire, it gets me even to be very comfortable kubanga manyi I have family. Nze family is all that matters. Bino mbikola mbyebaliza Katonda naye family nkiwe ekitiibwa. Teguyinaamu kikyamu kyonna. Love is beautiful bannange. Omukwano mulungi, buli omu agwagala, teri atayagala mukwano, okitegeera. Buli omu ayagala abeereko n'omuntu amwagala amusuusuuta munange oli oti. Essaawa eno nyimiridde okuva enazze mu fire concert eri mu VIP. Kati obugere bunnuma bwenzirayo mwami Ssebunya nga munange ovuddeyo obugere buli butya oyimiridde nnyo mu fire concert. Yelero ngotambudde weka omukulu omulese. Omukulu nkyalina okukola. Kati nga munaye taata weewummulire, saagala ba patient bagambe nti dokita ajja mu ddwaliro n'asumagire era mulese. Naye lutuuka ng'asisimuka munange oli otya, obugere buli butya, okoze otya, obalese bali batya. Teri atakyagala kankubuulira omukwano gunyoma. Naye kirabika ng'omusajja akwagala ennyo naye bino by'ozungamu ndongo ekiro tanyiiga okuzunga. Yanzikiriza munange sitera kujja mu concert era okuvaawo ndeke ali ewaka ndeka male waka siwa kwanga sigame mwami Ssebunya. Yanzikiriza munange siri mu kuzunga nga bokitwala. Yanzikiriza. Kati n'atuyimbira nako. Kati kambabuulire bannange mwenna mundaba omukulu oyo ye taata amaalo, owulira era mu ekitiibwa kye ye taata amaalo. Era olunaku lwalina concert ne bwe mba nga sizze mbasaba bannange abaami n'abakyala buli omu gy'ali mugende mwagire taata amaalo ku concert ye bambi mu mulago obuwagizi, mu mulago omukwano waliyo ekirala.